Baniriza mu programu yaffe manya kyoli extra tugenda wala mu bintu bino abasobola okubirowoozaako ne babirowoozaako abasobola okubaako kye bakola ne babaako kye bakola era twongera okubasaba ebintu bino mubiwulirize mu biseera byabyo ng'obudde tebunnayita tugenda okutuuka we tutuuse nga omuntu osobola kwejjusa nti saamanya ebiseera bino bye tulimu bya busomesa bwe muneetegereza ku mitimbagano abeegendereza ennyo waliwo abantu bangi basomesa ebintu eby'enjawulo bingi naye abantu abasinga tebamanyi lwaki ekyo weekiri kubanga mu maaso awo tugenda mu biseera eby'obulamuzi ebiseera eby'obulamuzi bakubuuza nti wamanya nti saamanya nti ono kino wakiwulira nti nakiwulira lwaki ogamba nti tewamanya kale tumanye bye tuteekwa okumanya mu biseera mwe tuteekeddwa okubimanyira tusomere mu biseera eby'okusoma tusigire mu biseera eby'okusiga ate tukungulire mu biseera eby'amakungula olwaleero njagala twefumiitirize ku kintu ky'abaana enkuza y'abaana ensi y'enkya eri mu baana bato ekyo teryakiwakanya naye njagala mwenna abasobola okulaba ebigambo bino ne mubitegeera mutunuulire abaana abato mwebuuze egenda kuba nsi kyeyo nazzikuno mu Buganda wano ewaffe nga kizibu nnyo nga ne bw'oba n'obutakkaanya n'omuntu akusinga nga kizibu nnyo okumuvvoola ne kati mubiraba tebikyali bya nkiso tebikyali byaki omuntu avaayo n'avvoolera ddala omuntu nga mukulu olaba ne kabaka bamuyisa mu kamwa honestly njagala mukyefumiitirize kitegeeza ki ako ke kabonero akalabika akannyonnyola ekitalabika kwe kabonero akalaga nti ensi efudde ekissa ensi si baana bato ffe abakuze ffe tussa ensi olw'ensonga ennono kwe twakulira values ezatufuula ekyo kye tuli tetusobodde kuzikulizaamu baana ffe tukuze nga tulowooza nti abaana okufuuwa Olungereza ewaka kwe kutegeera kwe kugamba nti abo ba kitalo era njagala okukubuulira okyala mu maka g'abantu bangi ng'omwana ye sendyowa naye nga tasobola kunyumya naawe emboozi ya ddakiika 2 mu lulimi lwe omwami omu mukwano gwange newankubadde ansinga obukulu nagendako ewuwe bambi ampaamu ku kitiibwa ate nange mmuwe ekitiibwa omwana we bwe twali tunyumya omwana n'ayogera ekigambo nti nze sisobola kwogera bulungi mu Luganda naye kuba nali mwogeza Luganda n'agamba sibitegeera bulungi naye tusobola okwogera mu Luzungu we can speak English kitaawe yaliwo ate nga mmanyi n'agamba nfudde era bwe twadde ebbali yaŋŋamba nsaba onsonyiwe ne mugamba naye kankubuulire gwe ekikukuzizza n'osobola okuzimba amaka bwe gati n'ogateekamu abakozi bano omwana n'omuwolera mu international school kirungi naye ekyakufuula ekyo bw'otolikiwa mwana byonna by'oliba okoze oliba oyozezza n'oyanika mu ttaka kino katukikkaatirize wano okusoma okwaffe wano kulimu obuntu buzungu kati nze ndi Muganda nina obuntu Buganda obuntu obuganda buntu buddugavu obuntu obwo obuddugavu bunsibira ku lukalu lwa Afrika olw'abaddugavu ne bunywerezaawo
bwe ngenda mu ssomero ebisomesebwa n'enteekateeka y'ebisomesebwa n'engeri gye bisomesebwamu birimu obuntu buzungu. Kale omwana bw'asoma n'amaliriza n'afuna diguri, kkiriza oba gaana olw'okuba afunye obuntu obuzungu. Obuntu obuzungu tebusobola kusimba mirandira mu buntu buddugavu, mu ttaka liddugavu. Kyemuva mulaba? Buli mwana asaba essaala ya buli muvubuka kufuna visa aveewo wano agenda yiye obulamu. Okusooka obuntu bw'alina buzungu naye n'ekirala ensi terimu mirimu. Naye twebuuza ekibuuzo, baani abagenda okutondawo emirimu egyo? Baani abagenda okugitondawo? Uganda weeri Amerika yaliwo mu 1707 eyo mu 8 Amerika yaliwo. Ng'embeera efaanananga bw'eti. Abo abazungu bwe mulaba kati bw'osoma ebyafaayo byabwe betta, bebba, baabeeranga beeyagaliza ng'abalina ku maanyi babba abanafu. Wano we tuli nga alina amaanyi atwala ekyomunafu, ng'omunafu ayongera okunafuyira ddala. Abazungu baaliwo okwo. Ekyabajjawo kwali kumanya, kutegeera n'amagezi. Abazungu bazzeewo ne batulowoozesa nti ffe twetta nnyo. Naye bwe munaasoma ebyafaayo by'abazungu abo baali babi nnyo era betta emyaka gyabwe gyonna okutuusa Katonda waabwe lwe yabawa omukisa n'abawa be batta abatabafaanana. Baalinga betta bokka okutuusa lwe baafuna ffe bwe basobola okutta. Kati awo ne bakuŋŋaana mu bubi bwabwe ne bagatta obubi bwabwe bajje batukoleko obubi. Naye okusooka baabwekolangako era nakati bakyabwekolako. Kyemuva mulaba tebaggwamu ntalo kubanga bo bantu ba ntalo, bantu bakuyiiya bubi. Naye ensi zaffe zino ekigenda okuzikuza si baana baffe kudduka wano, baana baffe kusigala wano. Lwaki? Ebizibu ebiri e Uganda byodduka tewali nannyini byo agenda kubikuggyirawo. Ebizibu ebiri e Uganda ffenna bye tudduka bizibu byaffe. Ekitegeeza wateekwa okubeerawo omulembe ogukkiriza okubonaabona gutunule ebizibu ebyo mu maaso, gubiggyewo, emirembe emirala gisobole okutuulawo gitereere. Naye bwe tutaakuze baana mu mbala entuufu ezikuzibwamu abaana gye tulaga wabi. We twogerera mu primary schools ne mu high schools e Uganda kati abaana bafuna ne depression. Omwana baamusanga yeesaze emikono, bye balaba mu firimu ebyo. Bamuddusa mu ddwaliro ng'aweddemu omusaayi. Katonda ayamba, essomero lyayanguwa, ate ne bakisirikira. Omwana n'adda engulu n'atereera. Bwe baabuuza omwana n'agamba nti yabadde mu depression nga banne bamubuulinga. Ennaku zino abagoberera amasomero e Uganda muzzeemu ebizibu bingi. Ebizibu ebyo tebyaliwo we twasomera era oli ajja kukugamba emirembe gikyuse. Omuntu ajja kukugamba emirembe gikyuse aba mu buyabuya. Emirembe gikyuse kati ennyindo ze zirya akamwa ke kassa. Abantu be bakyuse emirembe nga bava ku nnono zaabwe. Emirembe gikyuse ne India. Emirembe gikyuse Japan. Ne wenjogerera Abajapaani abazaaliddwa mu Amerika bwe baba bali emmere batuula wansi. Kubanga obumeeza bwabwe bubeera wansi ddala era mmere bo batuula wansi. N'emirembe gikyuse. Emirembe gikyuse China. Naye Abachina bakyayogera Luchina. Ennimi endala baziyise naye bakyayogera olulimi lwabwe. Emirembe gikyuse naye bakyagoberera ennono zaabwe Abayindi. Emirembe gikyuse Abawarabu bakyeyisiza ddala mu nnono zaabwe. N'emirembe gikyuse. Lwaki gwe ofuna endowooza nti emirembe gikyukidde baddugavu? Lwaki tegikyukira bali ab'amawanga agagenda mu maaso? Emirembe tegikyuse. Obwongo bwo
bukyusiddwa okukkirizisibwa nti emirembe gikyuse ebyakufuula ng'ekyo ky'oli toddamu kubikola biveeko. Kyekyo kikyuse. Yes, the times are new. Ebiseera bipya. Naye abantu abali mu biseera ebyo tebazaalibwa Bangereza. Abantu abali mu biseera bino era tuzaalibwa basajja bakitaffe abazaalibwa bajjajjaabwe, ekitegeeza nti balina bwe bazze batambula. Mu kukuuma ensi n'okugitwala mu maaso kisinziira ku values z'ennono z'oteeka mu baana bo ezo ezikufudde ky'oli. Tuzze tukiddiŋŋana nti ggwe omusajja omukulu wali mwavu kubanga wakulira mu maka maavu. Katonda n'akusaasira n'okola nnyo ne weewaayo nnyo ne bye wayitamu ebibyo ebyekyama n'olwanagana n'ensi eno n'emikono gyo n'amagulu go n'omutwe gwo n'amaanyi go n'obwagazi bwo. Katonda n'akuwa ekisa mu nzige ennyingi ze wasindika ne mubaamu olujja olwaggulwa. Bwe lwaggula n'otuuka ku mukisa gwo. Era n'okola n'oba bulungi nnyo. Gwe yakulira mu bwavu n'ozaalira abaana mu bugagga. Bw'azaalira abaana mu bugagga, mmwe gye mwakulira mwalinga mulima ne bwe wagendanga ku ssomero wakeeranga kusooka kusomba mazzi oba kulimayo lubimbi. Kati abaana b'ozadde bwe wafuna ensimbi ewaka n'obateerawo abakozi 3. Waliwo akola mu luggya, waliwo ayoza engoye, waliwo afumbira abaana. Kati emmere bagenda okuzuukuka bagisanga ku dining, ne beebegerako ne gye babeze ne batagimalaawo, ne bagisoggasogga mu fooko ne bagireka awo. Abaana bo bwe bamaliriza ne batuula ku TV ennene, si kibi, ne balaba Netflix, ne babeera ku firimu ku firimu. Ku weekend n'obaazika emmotoka, ezimu ku mmotoka eziri awaka, ne bavuga ne bafuna baana bannaabwe ne bagenda ku beach. Ku beach ne basaasaanya ne banywayo emyenge nga giri mu 23 baana b'abagagga. Era ne beeyagala nnyo mu nsi muno ne bakwata essimu ez'ebbeeyi, buli kintu kyonna kye balina nga kyangu, ne babeera mu bulamu obwa broilers. Naye nga broilers ezo zaava mu magi ga layers, ziri embiisi ne zizaala zino ez'ennyama. Kati tufunye omulembe ogw'abaana ba broilers abatamanyi bulamu bubi, abatamanyi bulamu bwakkakaalukana, nga bateega buteezi kati bwonna wa ddiiru. Kyemuva mulaba omulembe gwaffe babulooka beeyongedde, bano abasiba obupapula mpaaka myunku wente beeyongedde, n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Ebintu byonna kati abaana baagala bulamu bwangu, naye ng'abazadde ababazaala baatoba n'ensi eno okutuuka we batuuse. Mumanyi lwaki? Byonna by'okoze bigenda kusaanawo, bisaanirewo ku mulembe gwo. Bino bye twogera tubirabye. Bajjajjaffe baalina ku ssente, bakitaffe baakulirako mu ssente. Naye we tugendedde okukulira nga ssente teziriiwo. Olw'ensonga amasomo abaasooka ge baasoma ne bayiga, ffe tetusobodde kugayiga. Era ekivuddemu gy'emirembe okufa, n'osanga famire ne bakugamba nti kale abo kitaabwe yali w'amaanyi, jjajjaabwe yali w'amaanyi. N'obuuza okke bw'oli bw'aba yali w'amaanyi, kiki ekyatuuka ku abo? Tebaafuna buntu bwafuula oli kye yali, kubanga bwe yali abawa yabawa bintu, teyabawa buntu bufuga bintu. Njagala buli muzadde atule n'abaana be yeebuuze, okikakasa era onzikirizisa ekikufudde ky'oli abaana bo bakimanyi? Abo abasajja abo n'abakazi abakulu abakuze abatuuse ne ku university, bali mu secondary school, bali mu basoma senior 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okikakasa ekikufudde ky'oli abaana bo bakimanyi?
nze ndabye bangi nga we bajja essente n'abaana baabwe tebeegombawo. Ndabye bangi nga omusingi ogubafudde kye bali nga teyeegomba na kugusembereza baana be. Kibanga nze bwe nnaaweereza beene ne tuba nga tukola naye ng'omwana wange tasobola kwogera Luganda. That's a disservice. Si kibi naye kibi. Philosophy si kibi naye kibi. Omwana okuyiga ennimi endala ekyo kiba kitone, twebaza Katonda olw'ekyo. Naye omwana okutegeera olulimi gwe muwafunira ssente ezimuyambye okutegeera olulimi olulala ge makulu g'obulamu. Tubagambye kati abaana bafuna stress. Ab'omulembe guno ffe enkula gye twakulamu, abaana bangi aba generation yange bakulira mu bwavu. Abaana ba generation abazaaliddwa wakati wa 1980 ne 1995, egyo gy'emyaka 10 awo, abo abaana bazaalibwa mu bwavu kubanga waaliwo entalo n'ebintu ebirala bingi n'ebizibu bingi. Abaana abo abasinga bonna bw'obasanga bali myaka 35 kwambuka, tebali bubi. Bali myaka 3 kwambuka, tebali bubi nnyo, basobola okukola. Abaana abakka wansi w'emyaka egyo bafunye okusoomooza kw'amaanyi nti ebintu byonna baagala byangu. Kivudde ku kubanga tetukyateekateeka baana. Gwe utwala ekyokulabirako. Ennaku zino wano e Uganda wano abaana batandika okusoma ku myaka 2.3. Ku ssaawa ffe abakeera ku ssaawa 11:30 tuyita mu bifo nga bbaasi etwala abaana ku ssomero yasimbye dda. Ate bwekuba eŋŋombe emirundi 3 kitegeeza nti omwana wo ku olwo gw'omwetwalira bamulesse. Naye omwana gwe batikka ku bbaasi wa myaka 3 bwe giti, ku ssaawa 11:30 bamutikka ku bbaasi, asiibayo ku ssomero bamaliriza okusoma ssaawa 9:10. Kati olw'okuba ewaka tewali muntu ne basindika owa booda n'amufuna n'amutwala ku woofiisi ya kitaawe, n'azannya linda taata nnyuke. Ku ssaawa emu batuula mu mmotoka ne kitaawe mu jaamu, bavuga okudda ewaka, batuuka ewaka ssaawa 3. Batuuka ewaka ssaawa 3, kirina okunaaba kikoleho homework nga bakiyambako, kirina okulya emmere, kiyingira obuliri ssaawa 4 nga kitaawe waakyo nga maama waakyo. Ku ssaawa 10:30 bakijjayo mu buliri nga tekyagala na kuzuukuka kubanga obisanga ku bbaasi baabuwe nga biri mu tulo. Kaakati kusoma kyokwo era kusomesa ki? Si kudamejinga bwongo bwa mwana, si kutaagula bwongo bwa mwana. Omwana kukula nga ate yeetamiddwa okusoma. Ku ssomero bamuyigiriza ki? Stand up, sit down, walk, jump. Bamuyigiriza Luzungu. Ku myaka 3 bamukako okuyiga olulimi olulala naye nga tannakakasa lulimi lwe. Ffe we twasomera nga Oluganda lutusomesebwa. Ensangi zino lulwanyisiddwa n'okulwanyisibwa. Tebaagala baana balusome. Lwaki? Amasomero kati mazungu. Amasomero mazungu basomesa batya Oluganda? Ffe twasomera nga olulimi balutusomesa. Era twalusomanga paka senior 3 ng'osoma Oluganda. Ku ssaawa zino lukubiddwa. Abalukuba balowooza nti abantu tukuba Luganda. Naye toyinza kutema muti kuwoyimiridde. Kizibu. Bwe tuligwa, ffenna tuligwa omulundi ogwo, tewali ajja kusituka. Tosobola kukotoggera balala n'olowooza nti gw'ojja kuyitawo, naawe ojja kugwa. Ffenna tujja kugwa omulundi gumu. Era oli yagamba mu Lungereza nti we work together as brothers or we perish together as fools.
ffenna nitusaanawo ng'ababuyabuya omulundi gumu. Kakati omwana tannaba kuyiga lusoga omusomesa luzungu naye ng'okimanyidde ddala omwana musoga. Omwana tannaba kuyiga lukyoli omuyigiriza luzungu ng'okimanyidde ddala obuntu bwe bukyoli. Ffe wano mu Uganda tubeerawo na mmere, amaka gonna galya mmere. Ekitegeeza omulimu gwaffe ogusinga obukulu bulimi na bulunzi. Waliyo essomo lyonna mu nursery school, mu primary school eryagazisa abaana obulimi, eryagazisa abaana obulunzi. Waliwo essomo lyonna eryagazisa abaana ettaka. Abaana bakula bakyaye ettaka. Ensomesa eriwo ebalaga nti eby'ettaka bya bukyafu by'abataasoma. Kyemuva mulaba edda mu masomero ng'omwana akola agriculture mu high school bamulabanga atalina magezi, bamulabanga feriya, bamulabanga ali loko. Loko kitegeeza nti waawano, waawano. Ekitegeeza opposite ya loko is international. Bano abali international beeri, abali loko baawano. Ekitegeeza nti abo abalina obukwatane ne we bali baferiya. Awo ensi weetuuse. Mugenda ku mitimbagano YouTube, TikTok n'ewalala. Mugende munoonyereze, genda ku TikTok oteekemu bye basomesa abaana mu kindergarten e China, e India, e Japan, e Korea, e Saudi Arabia. Mugende mubyetegereze. Ebintu bino bye tubagamba mulowooza nti twogerako byogere. Mugende mwetegereze omwana omuchina ng'ali mu level ya kindergarten ayiga ki. Kati njagala otunuulire omwana by'ayiga ali mu level ya kindergarten, otunuulire n'omwana by'ayiga ali mu level ya kindergarten e Uganda. We mugenda okulabira nti omwana owaawa ne Uganda tagenda kuvuganya mwana we China. Olwaleero Japan, manye Germany basomesa abaana mining. Germany ekyalina byabugagga ki byeyikula mu ttaka. Lwaki basoma mining e Germany? Kubanga bakimanya Africa ekyalina ebyobugagga. So bateekateeka abaana bwabwe okulya ensi emyaka egiddako. Ekibuuzo, ffe tuteekateeka abaana kulya ki? Ffe wano tuteekateeka abaana kufuna visa, kufuluma wano kugenda kunoonya mikisa, kubanga n'emikisa tulowooza giweddewo. Abazungu mu Europe bateekateeka abaana baabwe komawo for the second scrum and partition of Africa. Okuwamba Africa omulundi ogwokubiri bakomawo. Kiki ennyo ekikulu ennyo kye tulimu eno bye twewaaniramu byonna si byaffe. Kyova olaba tutuuse no bikozesa okulamula abantu baffe. Weebale kusoma, nzikirizayo. Weebale. Otuuse n'ogikozesa okulamula bali abaagikuwa. Bw'omaze okulamula ababo wano, otuuse n'ogikozesa okulamula bali abaagikuleetera, okubalaga nti si bakkiriza. Gw'olowooza babuyabuya era gwe oli mukkiriza nnyo okusinga bo abaakuleetera. Bwe tutaazuukuke tugenda kuggwaawo. Ogwaffe gwa busomesa. Era tusomesa, era bino tujja kubyogera. Naye bwe tutaazuukuke tetuliiwo. Omwana ayiga okutunga e China nga muto. Omwana ayiga okwoza ebintu nga muto. Omwana ayiga okufumba ebyokufumba nga muto. Omwana bamuyigiriza okubajja obuntuntu obwangu nga muto. Omwana bamuyigiriza okukola ebintu ebibeezaawo amaka nga muto. Wano tumuyigiriza kukola ki? Okugenda mu maka kalinga akabonero akalaga nti amaka ago ga kitalo, abaana baba balandukira mu luzungu. Nkiddamu okwogera ennimi endala kitone kya kitiibwa, naye obutamanya lulimi lwo kya bujega. Obeera mujega awedde emirimu. Mmwe abazadde abaana bw'oba ondaba vidiyo eno nkubuulira, omwana wo bw'aba tasobola kwogera lulimi lwo muli bajega. Omujega yaliwa, omujega tamanyi gy'ava, tamanyi waali ne gy'alaga abuusabuusaayo. Tuli bajega.
mukijje wano omwana wo baba tasobola kwogera lulimi lwo muli bajega tuli bajega kati bw'omala okutegeera nti tuli bajega kikyoyina okukola kwe kuddayo ofunvubire olwane ennyo bwe muba basoga omwana wammwe ayogera olusoga oyogera otya waka n'omwana wo nga mwogera Lungereza naye nga temuli bazungu ddala ddala okikakasa oli musajja mukulu oli mukazi mukulu toli muzungu onkakasa otya nti gwe waka wane ewaffe wane e Uganda temuli mu America temuli Bungereza gye boogera Lungereza ate eyo nayo nabo tujja kubagamba kubanga abayindi abali e Bungereza boogera Luyindi abachina bali mu America boogera Oluchina era biri mu ffe ba Hispanics ba South Americans abali mu America population esinga okukula ennyo kuba bazaala nnyo boogera Luspana boogera Lumexicana boogera nnimi zaabwe era kiri mu ffe baddugavu lwaki ffeffekka abantu ababuusabuusa kye tuli ne gye tuva ne gye tulaga kyova olaba waliwo bano abantu abatugamba abaagala okutujja mu mbeera ze tulimu najja atuula kuno n'agamba nti nze nabbosa muwa bosa ne bafumbirwa abantu abo baagala kutujja mu mbeera ze tulimu ez'obuntu bw'oba osomesa ku nsawo somesa ku nsawo tosomesa ntebe somesa ensawo abantu bategeere ensawo zipu eziriko abantu bategeere nnyo ensawo bajjemu n'amakulu mu nsawo naye tolumbagana ntebe nedda si kituufu lwaki kiri mu baddugavu bokka nti oli okwogera olulimi olutali lulwe kyekimufuula eky'omutindo kyekimufuula ow'omutawana kyekimufuula omugunjufu munnange kankubuulire mu abo boolimu okwogera olulimi olulala kya bbeeyi naye mu bantu bonna abagunjufu abayigirize kya bujega kyova olaba ebitabo nga Bayibuli wano omanyi ennimi zibadde nnyingi okuva mu Tora eri mu Ethiopia eyo ne bajja nga bakuŋŋaanya ebitabo ebyo abalatini ne bajjamu ekitabo abalatini bamala okujjamu ekitabo abangereza ne bajjamu ekitabo edda okusaba kwakolebwanga mu nnimi ezitali za wano era abaasooka mu kusaba nga okubeera ow'ekitalo olina kubanga oyogera nnimi ziri Lungereza Lulatini era ng'omuntu atayogera nnimi ezo oba tewayiga kati ensi gye tuyingiddemu ebitabo byonna bikyusiddwa okudda mu nnimi zaffe lwaki kubanga okutegeera kw'omuntu kuli mu lulimi lwe naye okumanya omuntu asobola okufuna okumanya okuva mu nnimi ez'enjawulo naye okutegeera kw'ebyo by'amanyi alina okuba nga asobola okubizza mu lulimi lwe baganda bange ne bannyinaze bassebo ne bannyabo naabuuliranga enjiri nga ntandika n'abeewange nkwatirwako ennaku mwe abasobola okwogera olulimi luno lwenjogera abalutegeera mubuze nnyo tubuze nnyo kubanga ffe abatambulako mu Uganda muno tufuluma n'ogenda mu mambuka nodda eno nodda eno abantu bamanye ennimi zaabwe n'abaana bazoogera wano ewaffe wano we tutabukidde naye kyannaku era toligamba nti tewakiwulira kyannaku ssebo okubeera nga oli musajja gwe kityo gwe nsimbi gwe senkaayi gwe sserunkuuma naye ng'ewuwa ewaka abaana bo tebamanyi lulimi lwo kyannaku era tubakoowoola mwenna abalaba eddoboozi lino mulisale namu muligabanye mulirabe buli lw'okiraba nga bwe kiri weenakuwalireko nti ensi eno tolina ky'ogiyambye osse enzite weetabye n'abantu
abaagala okumalawo obuntu bw'abaddugavu kwe kubeera ng'abaana bo obammye omukisa n'obakotoggera n'obanakuwalira era n'obakolera ettima okubalemesa okuyiga olulimi lwo ate nga tebagenda kufuna mukisa. Tebagenda kufuna mukisa. Taata afa aba akyali mu ddiiro n'abakungubazi we bali abantu abakulu bategeka ebyokuziika ng'abaana bali mu kugabana bintu. Abaana booli bagamba kiri kyaffe, abaana boono bagamba kino kyaffe. Era ekigezo ekisinga obukulu eri ffenna abasajja ge magenda go by'okoze bisobola okusigala ewamu. Wano omuntu eyakola omulimu omutuufu era ogwewuunyisa n'okutuusa kati Mungu ayongere okumugaziiriza legase y'omukulu logwo James Mulwana. Tetwawulira ntalo oba bwe ziba zaaliyo kitegeeza famire eŋŋunjufu bazikwata bulungi, naye tetusuubira nti zaaliyo. Naye empya nnyingi abasajja bafudde ne bakkirira n'ebyabwe mu ttaka naye ng'ate baabireka ku nsi, byonna ne bitokomoka ne biggwawo. Lwaki? Abaana be baaleka badda mu mululu kwagala kutwala bye bataakolerera. Buli lw'oteekerateekera omwana n'otomuteekateeka ajjawo by'omuteekeddeteekedde asobole okujjuza biri by'otaamuteekamu. Okukolerera abaana kikulu naye ate okubateekateeka kye kisinga. Bwe tuba tukkiriza okutunda akataka kano tukolemu ekitugasa nga famire, bonna abasinga bagabanye bugabanye. Kambabuulire mmwe abali wano abasobola okulaba bino, ettaka ly'otaagula bw'olitunda tolina kyojja kufuna mu ssente ezo. Kankikuddiremu. Abalina amatu muwulire, abalina amaaso mutunne mulabe, abalina amagezi mutegeere. Ettaka ly'otaagula tosobola kulitunda n'olijjamu ssente n'ogaggawala. Banja lya mwenge liggwa na mwenge bw'otunda ettaka ogula ttaka. Bw'olitunda erya kitaawo lye yaleka nga takuwadde n'olitunda era bw'olirijjamu ssente ojja kutuuka ekiseera ozinoonye gye zaalaga nga naawe tomanyi gye zaalaga naye nga baazikuwa ate tebaazikubbako. Wazirya n'okolamu bye wakola eddala ne livaawo. Kati ofaaki n'ensi.